Tewali environment persons oba community development workers baba wadde omulimu mugukole musanyuse government eyongere mu maaso ebawe ki emirimu kiyita kirungi LCs mwekolemu omulimo kati tuli mu kukola oluguudo abantu bali mu kuyiwa kasasiro mu luguudo tukole tutya nga gavumenti ate mugendo wa town clerk kumugamba bwe mulaba owatenda takola omulimu omulungi mulina obuyinza bwa kugamba nti ono watenda tetumwagala mutunoonyereze ki omuntu omulala asobola okutegeera embeera zaffe ate akasasiro bayiwe mu luguudo town clerk nansana obukyafu mpitirivu ekizibu kye mulina baggalawo ne balemesa buli omu nga bakulaga bazze kukola naye ono mbadde mumanyiko ensonga ezimu atukoledde bulungi enguudo mu Kampala kati saagala ojje Nansana weesibwaze oba okyali Kampala kati banne etajja kwesibwa oluguudo lwokati lumwe Munnayuganda bayibayi n'olwo nalwo lwa Munnayuganda era nnyo nsanyuse nnyo Nansana ku nguudo essatu oba kontrakiti ennya ze baakawa kontrakiti 3 za Bannayuganda ekyo nno kiraga nti twagala nnyo okuzimba abaana baffe bafune obumalirivu emyaka eginaddako tube nga tetusobola kufiirwa ssente nga zigenda ebunaayira kuba ekisinga obukulu bannange zino ssente ziwerera ddala obuse 2 n'obuwumbi 2 kakati ssente zonna bwe zifuluma mu ggwanga tekiba kirungi naye bwe zisigala wano zisigala zikoza emirimu ate n'abaana baffe Bannayuganda okwongera okufuna emirimu badde mulaba mu Kampala nga tumuwa nnyo emirimu era y'omu ku abaakola enguudo babe baafuna obuvunaanyizibwa obukola enguudo mu State House e Nakasero era mulimu abadde akukola bulungi by and large naye kati enteekateeka yaffe eno eya Greater Kampala bagiteekateeka mu ngeri emu nti ebitundu 3 ku buli 100 baagala kampani zaffe ezawano zikole okusobola okuyambako abantu baffe okukuza obumanyirivu mu nkola y'emakubo first of all gagenda kutuyamba okukendeeza jam mu Nansana municipality kubanga ebiseera ebisinga olaba emmotoka zibeera congested wali ku main road jam tumugobye then ekirala amakubo gano agakolebwa gali mu kuwa abantu baffe abavubuka abadde tebalina emirimu bali employed directly then 3 Sente President zatuwadde mu Nansana eza PDM zisuka mu buwumbi 10 yukira nti abantu bano abasuka mu mutwala bafunye sente za PDM abasinga bali mu bulimi mu bulunzi ali abantu abo oluusi babadde bakaluubirizibwa okutuuka mu butale n'engeri gye tubakoledde amakubo jamu tumugobye abantu bagenda kubanga batuuka mangu mu butale n'ako akatale akapya ennyo ak'omulembe ke tuli mu kubazimbira tigana amakubo gaffe amapya ge tukola gagenda kwanguya abasuubuzi ne ba other service providers okutandika mwezi gw'omukaaga emirimu emirala gyonna gimaze ebimu babitegese n'olwekyo tusuubira tukoze kukola ki za gavumenti yaffe eya Uganda okubanga naffe batuwozezaako ne Nansana Municipality Council okubanga tufunye oluguudo luno olwa kolansi oluguudo luno lugenda kwongerako nnyo ku kitundu kyaffe ekisooka nti abantu abalina ebibanja ebiyita ku nguudo bigenda kweyongera ebbeeyi ensonga ey'okubiri nti naffe abali mu kitundu kino tugenda kweyongera okubanga abatuuze baffe bafuna emirimu ensonga ey'okusatu nti embeera gye tubaddemu nga mbi buno bwonna bu black spot bugenda kuvaako okusinziira ku nkola gye bakola oluguudo ne bateekako n'amataala tugenda kubanga tuli bulungi nnyo nenebaza ne bannannyini bibanja okubanga batuwadde ettaka lyabwe ne bakkiriza ne livaako ate nga ebintu by'ebitundu bino eno ye Magala TV okumanya we kutandikira.